gye buvuddeko kyategerekese ng'ekitongole ekya Uganda Business and Technical Education Board UBUTEB nga bwe kyagatiddwa n'ekitongole ekya Directorate of Industrial Training DIT mu kitongole ekimanyikiddwa nga UVTAB, era nga kino kye kiwaliriza abakulu okuva mu masomero ag'obwannannyini okussa ekimu ng'enkuyege okwebaza Minisitule y'ebyenjigiriza olw'ekiyakoze, wabula ne basaba bwe baba nga bakola ebintu ebifaanako bwe bityo okusooka okubeebuuzaako baleme okukola ensobi. We bayinza okujja batuyita nanifomu abo abatasomye naye nga baagala kuyiga kintu kya byamikono bayinawo omukisa ogwo, bajja kuba bakyajja mu masomero gaffe, bajja kuba bajja n'ebifo ebiyigirizibwamu ebirala okuba nti no bafuna obukugu. Kigenda kukolebwa kitya? Yentaputa gye tulimu wano olwaleero. Kati akulira ekibiina ekigatta bannannyini masomero ag'obwannannyini mu ggwanga lyonna ki Uganda Association of Private Vocation Institutions, era nga ye mukulu w'essomero lya Luyanzi Institute of Technology erisangibwa e Bweyogerere, yeebazizza Minisitule y'ebyenjigiriza olw'ekiyakoze, wabula n'abaako okuwabula kwakola. Tukuŋŋaanye nga amasomero g'ebyobw'omukono ag'obwannannyini nga nti waliwo amateeka agayisiddwa gavumenti, waliwo etteeka eryayisiddwa era eryatandise okukola ku Lwomukaaga oluwedde nga 15 mwezi guno gwennyini, nga lifuga era likyusa enkwata y'ensomesa y'abaana mu masomero gaffe gano. So tukuŋŋaanya okutegeera etteeka eryo, okwongera okulaba gye tugenda olikwasisaamu, okwongera okulaba kye litugamba okukola, ate n'okulaba engeri gye ligenda okuganyulwamu ensi eno. Wabula Mawanda Deogratius ono aliko okuwabula kwakoze, wabula n'agumya abayizi nga we batudde okulaba nga batema entotto ku butya bwe bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Eky'omukisa omulungi tugenza okutuuza olukiiko luno ng'eggwanga limaze okutuuka ku crossroad ku bikwataganye n'ensoma mu technical, nga wakayisibwa etteeka eritibwa TVET Act 2025 eryo nga lisisa mu nkola policy eya 2019 etibwa TVET policy, nga liruŋŋamya engeri gye tugenda okukolamu emirimu mu masomero gano gonna agatendeka abaana ebyemikono n'ebyekikugu. Kati Ssaalongo Businde Samuel, omukugu okuva mu kitongole kino ekya UVTAB, alaze okusoomozebwa okugenda okubeerawo na butya bwe bagenda okubuvunuka. Nti abaana baffe abannanifoomu ku mulundi guno bajja kwesanga ate batambulira mu kitongole kino ekya UVTAB. DIT gye gy'okubanga gyetuula ebagayidinga empaka lwe tunafuna ATP ezitegekeddwa gye bayise TVET Council egenda okuteekebwawo amangu ddala okuoperationalizinga etteeka lino erizze. Kyokka era ono anokoddeyo n'ekyokusasulanga miliyoni 3 eri minisitule, bw'atyo n'ategeeza nga kino bwe kitunuulidde omutindo ogw'amatendekero ag'owaggulu. Ku mulundi guno agenda okufuna mu tteeka lino abeera mwana wa ggwanga, abeera muyizi oyo gweteekateeka okubeera omukugu ekimala, kubanga kiri ku record wabaddewo amatendekero gaffe ng'ekyamazima tegalina busobozi butendeka baana, ng'ekyamazima tegalina basomesa oba nga tegasobola na kubasasula bulungi, ng'ekyamazima tegalina na bikozesebwa. Wabula omukugu ono era ayogedde ku kibaluwa ekigenda okuweebwa abayizi abanaabeera basuumuse mu masomo ag'enjawulo. N'asoma enviiri emyezi egy'esatu emyezi 6 ne tumuwa ebbaluwa eyitibwa modular, kigenda kusigalawo mu UVTAB. Kati ekitunuuliddwa ye Minisitule y'ebyenjigiriza ku butya bwegenda okubeera ng'eruŋŋamya enteekateeka eno awamu n'okugibunisa mu matendekero aga gavumenti n'ag'obwannannyini mu ggwanga lyonna, olwo nno abayizi b'eggwanga baleme okunyigirizibwa. Martin Bosakali Essuubula, Dream TV, amawulire amakungunte.